tuli mu kwolekeza omubiri gwa mukwano gwaffe era nga muganda waffe Honorable Muhammad Sseggirinya wano mu bitundu eby'e Masaka, wabula ekitwewuunyisizza nti tusanze eno aba UPDF ng'ate munange beefuze olumbe lwa Honorable Muhammad Sseggirinya. Tetumanyi lwaki abasajja bano bagenda mu maaso n'otukolako ebikolwa eby'effujjo, bagenda mu maaso n'okutulemesa okukola ekituufu kye twandikoze, naye nga twongera bajjukiza nti tukyali bagumu era mu bugumu bwaffe tujja kgenda mu maaso n'okukola ebituufu bye tulina okukola, era tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba ey'enjawulo. Abantu bangi bakola ebintu, abantu bangi boogedde ebintu, abantu bangi bakoze buli kimu kye bakola, naye ffe tutambula nakukkiriza nti Katonda yatukulembera. Fight harder, Mr. Updates, fight harder, don't rest. Tukyalina omulimu omulala ogw'okukola ogw'okutambuza nga tutambula tugenda mu maaso, era okyalina okulwana Honorable Sseggirinya. Towummula, zuukuka, olutalo terunaggwa. Tumanyi bulungi nti bano bo bakugenda, naye bwe waba batutidde abantu baffe mu ngeri emu oba endala, tukkiriza nti Katonda akyali naffe era ne tusaba Katonda atukulembere tutambulenga naffe. Weewaawo oluusi bisoberamu oba oluusi byeraliikirizaamu, n'ate tulina obumu obulaga nti tugenda kuba ab'enjawulo era n'eggwanga lyaffe ligenda kutambulira ddala. Honorable Sseggirinya Muhammad afiidde mu kaseera akazibu ennyo, Bannayuganda ke tubadde tumwesunzeemu. Ke tubadde tumwesungiddemu era ke tubadde tumuyaayaaniramu okumufunamu ebirungi ebingi, naye Katonda yagaba ate era Katonda y'omu yajjawo. Tukkirize Honorable Sseggirinya agenze, naye ate twongere okumusabira, ate naffe twongere okumusaba atambule naffe ng'agenda mu maaso. Don't sleep, Honorable Muhammad Sseggirinya. Don't sleep. Continue fighting. You stand up and continue fighting. This is your last journey, but tumanyi togenze kwebaka. Tuwebaka, stay fighting. Watugana okaba, watugana ogamba nti RIP, nino tusaba tutambule nga naawe era nga tutambulira mu kusabira. Twongera ddala okukusabira n'okusaba tutambulire wamu. Mwenge bambi nkiddamu tetunnatuuka, ekyo kyo nkiddamu tetunnatuuka. Okay, oleko sama Uganda ankomyewo nyina be mbadde neekengedde nensooka ne mbayisaayisaamu kawe eggaali engenza okulaba nga batedde ku mulamwa ne bamanya kye balina okukola. So tukomyewo baganda bange abasebo ne bannyabo abali ku sama Uganda Media. Thank you so much okuba nga mukyatumbudde omukutu gagadde, omukutu mugatta bantu ogwa sama Uganda Media akyali wammwe, mukwano gwammwe nfanfe, mukwano gwammwe enfiira bulago. Sama Uganda twakatambulira essaawa meka bannaaye? Twakatambulira essaawa meka? Ono Sseggirinya bagenda muwulira, tunatera okutuuka naye nga tukyagenda. Okay, botere pembera bote bochali omulonche akyekuumidde ku mukutu ogwa sama Uganda. Okay, abatuuse ffe tetunnatuuka, ffe tukyajja ate ffe tulina Sseggirinya. So bwetyo embeera bwekyali baganda bange abasebo ne bannyabo mwenna abakyali naye nga few minutes tugenda kuba tutuuka.
in a few tugenda kuba ate tutuuka baganda bange bassebo ne bannyabo abakyali ku mukutu gwa top 10 summer e Uganda. Few minutes tugenda kuba tutuuka bajjano bonna baweddeyo dda okubanga ate omugenzi bamuwa bamutuusa mu bukuumi obw'amaanyi era mu kitiibwa. So ntandise okubanga nnengerawo tuli mu kuba ate nga tudda gwe omulungi akyekuumidde ku mikutu egy'enkyukakyuka okuli Summer Uganda Media kw'osinzira okubanga omanya ensonga zokka ezigattako. Nkiddamu ensonga zokka ezigattako. Ono bamuyita Samu wa Bobby, musajja wa kabi nnyo naye yanyoleddwa nnyo okufiirwa kwa Sseggirinya. Commander Shafik 002 ne 002 ani yajemuwa ani yajokuwa nambikozesebwa ate tukyabikola mpaka nga tumaze okusuula omuyaayi omukulu antikkire mu butonde. Okay, buterevu oli ku Summer Uganda mu dakiika ntono nnyo okuva kati. Okay, ebipande nga bingi. Ebipande bigamba ki ebyo? Kamokya bagamba ki? Ebipande nga bisuse nga tuyingiza Sseggirinya. Ano agambye otya Kamokya parish, Kamokya to parish. Condolence hamwe Sseggirinya. Oh, okay. Kamokya parish, okay. Muli mu kukungubagira Sseggirinya. Banange kya Kabenya be Kamokya represented Frigadem. Mwebale nnyo abe Kamokya okubanga namwe mukungubagidde Honorable Sseggirinya buterevu. Okyali ku mikutu egy'enkyukakyuka gagadde okuli ogwa Summer Uganda Media ku Facebook kw'ossa ne ku TikTok Summer Uganda. Bwetu embeera bwekyali mu kubanga etambula andooza tumaze ate okuba nga tutuuka mu maka ga Honorable Sseggirinya wano ekasangati naye nga tebibadde byangu nnyo naye mukama mulungi okuba ate oba oliawo nga tumaze okuba nga tutuuka. Mbebaza nnyo mwenna abali ku Summer Uganda mwenna bagyekuumirako n'okubanga mugoberera ensonga z'enkyukakyuka neewaayo okubanga mbawa buli kimu nga bwe kiba kitambula. So God is good all the time God is good. Oluzungu ndwogera so it depends time. So this decalfic time sisobola kwogera luzungu lumalayo nga mulwetaaga naye ngezaako baweereza ekyo kyemba nsobodde. Sembera bwetyo bweri baganda bange bassebo ne bannyabo mwenna abali live mu nsi yonna gye musinzira okuba nga mutulaba. Honorable amaze okuba ng'atuuka mu maka ge. Baganda bange abassebo ne bannyabo amaze okuba nga atuuka mu maka ge. Baganda bange tuli mu teekateeka okulaba ate nga bode efuluma eyingire mu nnyumba. Twongere ate okubalaga beki ebigenda okuba nga bigenda mu maaso. Baganda bange abassebo ne bannyabo yenze mwona mweddala abaagala ennyo namwe gwe mwagala ennyo. I know that nti mwejagala mwebale kubanga mwagala enkyukakyuka, mwebale okubanga mwagala Summer Uganda, mwebale okubanga mwagadde Sseggirinya mu bulamu ne ku ssaawa ye esembayo ne mumulaga nti still mukyaliwo naye. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale ddala okwagala Sseggirinya mpaka ku ssaawa ye esembayo. Mukama abanjagalire, Mukama abawe ekyesinga obulungi. People power, our power. People power, our power. Kunga Sseggirinya kunga. Kunga Sseggirinya kunga. Kunga nejogese tewebaka. Kunga nejogese soganya. Kunga nejogese soganya. Simanyi kituuse ku netiwaaka yange naye Mukama mulungi ekomyewo. Mukama mulungi ekomyewo, ebadde ebuuseeko naye ekomyewo. Okay, abuterevu tumaze okubanga tutuuka mu maka ag'omubaka Honorable Sseggirinya. Abakungubazi abo weebale bangi nnyo batuuse dda. Kunga nejogese tewebaka. Kunga nejogese soganya. Kunga Uganda. Kunga people power, our power. People power, our power.
Adui Museveni mwenyewe. Adui Museveni mwenyewe. Tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele. Okusaba tukuŋŋaanya okujjukira Sseggirinya ate nabambi Sseggirinya muwangaziwe agenza okuva mu nsi nga musajja yayingira eddiini y'Obusiraamu. Njagala okwebaza bamasheeka abakulembeddwa Sheikh Bosa n'abalala bagenda otwanjulira. Tujja kubayo ne session y'okubuulira ate oluvannyuma tulinawo swalati Isha tennaba Mutambala Isha bayoga okusaalira omugenzi ng'akoze eki nga mayita emaze kutuusibwa. Olwo programu yatujja batuuzi bakola ki? So programu yakitambuza nja kusaba muganda wange Katongole ajja kuddaamako bonna weetaagibwa naye twagala okuba wa assurance enteekateeka zonna zikyalinga bwe zateeseteese. Tulowooza nti anya tujja kubasobola okugabula ekyeggulo. Ayagala ogendako emmanyi ofuna wuzu ogenda wali nga tolina kyakulagisa kyonna emabega awo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Kati tugenda mu session yakubuulira nga omubiri gwa muganda waffe bwe guleetebwa. Basebo ne bajjako buli muntu wakufa. Kyosobola okukolera Sseggirinya kweteeka mu mbeera naawe gye bandyagadde babeeremu nga gwagenze. Sseggirinya ng'Omusiraamu kumusabira. Mwebale nnyo yakusaba Sheikh tufune obubuulizi asooka obaseebeza muganda waffe. Assalamualaikum Katonda ajja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basaba ne banyabo mukimanyi bulungi tugwe tusobola okusiika abadde muntu w'abantu era abantu ababeekiga Muhammad Sseggirinya beebo bemulaba. Okay, namwe aba TikTok abali ku TikTok ya live ya Sama Uganda Media nzize. Beebo tuyise nabo mu kkubo okumala essaawa Munansonyiwa aba TikTok sinza baweereza live nga tutambula kuba TikTok tebyagala eba egenda kunzijjayo. So munsonyiwe mbanyina kubeera ku Facebook naye kirungi aba TikTok kati nammwe nzize ku Sama Uganda Media. Thank you so much. Otuwadde nga tujja mu kkubo waliwo abawuubira n'abantu ya Rabbi abantu muli babi nga muliko oliwuuba olaga abantu bino tubyogera Sseggirinya abalidde ku waya njagala buuliza ebigambo bino kubanga njagala bino tubitereese bulungi buno obudde bwakuwerekera Sseggirinya. Tetugenda okusaba waba abantu Sseggirinya be yakwatako n'abayamba mu mbeera yonna tubasaba obudde bwammwe maaso bugenda kubeerawo. Sseggirinya bw'aba atuuse omwagala w'abangi tujja kubasaba basobola okuyimuka muyimuke. Omwagala abangi Eastern Gate Ssanyu Uganda atuuse tujja kubasaba. Okay, buterefu abalungi abali ku Sama Uganda ku Facebook ku TikTok Sama Uganda Media Honorable tumaze okuba ate nga tutuuka ewaka obudde bonna bwenyenenyene tumaze okuba nga tutuuka ewaka baganda bange bassebo ne banyabo. Okay, omukutu oli ku Sama Uganda Media kutusinzira okuba nga tumanya ensonga nga bwe zitambula.
Ab'oku TikTok nga muli bangi nnyo ate nga mwakajja Maama wa Sseggirinya y'oyo. Nga Honorable Muhammad Sseggirinya amaze okutuuka. Okay, butereeva balungi abali ku Sama Uganda Media, Facebook, TikTok, Sama Uganda Media. Thank you so much. Obudde buno tumaze okuba nga tutuuka mu maka g'omubaka Honorable Sseggirinya wawangalira wano e Kasangati. Abode ye emaze okuba nga etuusibwa mu maka ge. Abaganda bange abasibo ne bannyabo mwenna abali ku mukutu ogwa Sama Uganda Media, maama naye amaze okuba nga atuuka ate mutabani we wagenda okusula, agenda sula wano wabweru kubanga mbuwangwa omugenzi tasula mu nnyumba. Kiki alina kutuula wano. Oyo ye Maama wa Sseggirinya, oyo ye Maama wa Sseggirinya yamuzaala kuba taata yafa, yabadde maama yabadde taata. Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah. Foot soldier, come, foot soldier. Every foot soldier, come, please. Bonna bagweyo bakole wano line bayiseewo omubaka. Okay, buterevu abalungi abali ku Sama Uganda Media, ku TikTok Sama Uganda Media ne ku Facebook Sama Uganda Media. Obudde buno bwennyini omubaka agenda kuba afulumizibwa mu motoka okubanga ateekebwa wano wagenda okusula. Rasulullah, la ilaha illallah.
kabe ekiwala ekirungi kino ekinyuma okubeera mu gavumenti ya Kyagulanyi. Afande watagabeera mu gavumenti ya Kyagulanyi onyerera. You look so beautiful. Wataka kubeera mu gavumenti ya Kyagulanyi. Okiwulidde? Okay, media today wansi, media today no wansi. Media today wansi wano. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Karimullah. Kinyerera kiri mu gavumenti y'abatemu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Nabiyullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tujja kusaba emmotoka eryesembeke tugende mu maaso ne program inshallah. Tujja kusaba tutuuleko tukakkaneko. Tujja kusaba tukakkaneko. Tukakaleko tugenda mu kaseera kakusaba. Tukakaleko wansi bane, tukakaleko n'abatali ba mawulire tubadde tubasaba muve wano. Bw'oba omanyi nga toli wa mawulire vaawo wano, tubasaba ubeere nga muva mu kifo kino. Abamawulire bokka. Abamawulire batudde wano wansi bwe tuti. Tudde wano wansi bwe tuti abamawulire. Abamawulire tudde wansi. Abakamera bayimirire then balatufukamireko mama yeah, so but side eno wansi. Kimu. Hello. Kimu. Akim. Oyo abamawulire badde no wansi bonna. People power. People power. Akim. Power. Tusaba kulwenteekateeka ennungi. Tubeere bakkakkamu ate tuwulirize okuwabulwa. Abaami n'abakyala abambadde ebya redi be bavunanyizibwa ku security tebakugamba kyoba okola. Be bavunanyizibwa ku security tebakugamba kyoba okola. Tubenga tutambula bulungi ne programu yaffe. Nsaba mukulu waswa ambulance ebeewo tukyagenda mu maaso ne programu naddala ku ludda olw'eddiini inshallah taala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mbajjukiza nti Katonda wabatututteko muganda waffe yenna obuvunanyizibwa waffe obusooka era obusembayo kumusabira na kwogera bigambo birungi byokka. Era twagambye buli omu abeere musirikale wa neiba we, bw'olaba nga byayogera tebiweesa kitiibwa Sseggirinya, mukwateko mpolampola omugambe asooke agirako adda bbali bamale okutegeeza lwaki tuli wano. N'olw'enteekateeka eyo tuzaako nga nebakola kirala kyonna twandyagadde osooka n'okusaalira, naye twagala buli muntu akuŋŋaanye asooka ategeere lwaki tuli mu nteekateeka eno, era mu busiraamu omuganda waffe nga tugenzeeko lwaki bino ebikolebwa bye tukola era bigenda kukolebwa, tusobole okumusiibula, tusobole okumulekera nga tugoberera eddiini yennyini gye yeesiimira nga mulamu ey'obusiraamu inshallahu taala. Njagala okuza akazindaane wa Sheikh Ahmed Sheikh Bosa ngende maaso n'enteekateeka
oluvannyuma ajja bategeeza programu ejjago okuliswatiisha n'okusaanira muganda waffe n'abawuliriza abanaddako otwagala programu eno olutaba twategeeza programu endala nga bwejja okukola ki okutambula mwebali nnyo mwebali eddala people power our power أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tusaba Katonda abantu abamwe bafuule shayitaani eyakolimirwa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن العمل إلى آخر الآية أمامي نبتل أبغني بسكيرين كسورة كويتوسا أبغني بسكيرين بسوا لكمسي ولكم مبين بي جاري مكتة كسورة كوسا abaami n'abakyala abalina emitima emibi abakola okusobola okubeera okuteekateeka z'omuntu okumufuula kino nsoose ne aya eri mu Qur'ani egamba nti Katonda tabaraka alladhi biyadihi lmuluk tumwebaza Katonda yatonda okufa n'atonda n'obulamu tumwebaze Katonda ffe Katonda bakyawadde obulamu abaze wano okusabira muganda waffe ne tukolimira abantu bonna abafuuse ensonga y'okubamala obulamu bwa muganda waffe kamera nga bwe ziriwo twebaza abasawo ne twebaza abafamire ne twebaza abakulembeze ne twebaza na buli muntu alina kyakoze n'oyo alina kye yakola olwakubawo kwa kino bannamawulire ne bambega abali wano mutwale message Nsegirinya afudde ekyali kigendererwa kituukiridde abaami n'abakyala bali wano message eruddewo ng'etambula Nsegirinya mulwadde Nsegirinya teyafudde sukaali Nsegirinya tafudde enjoka Nsegirinya yafudde nga kitaawo bwe yafa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun message etuuke Nsegirinya afudde nga kitaawo bwe yakola ki nga nnyoko bwe yakola ki tugumya maama gwe tulaba wano kusaawa eno oteekwa okuba nga nabaana yeekyusa oteekwa okuba nga weesibye ekiwuzi oteekwa okuba nga olina obulumi bwa njawulo ku bantu abali wano okubanga bw'oviibwako omwana obulumi buteekwa okuba nga